Imbako kenyini olunaku olwajjo olunaku lwabadde lwa Monday okuvaako mu kisawo kya Kadongokamu. Abayimbi bakadongokamu basoodde okuba ate nga beeyanjudde ku Federation ya EDDY KENZO nga bomanyi nti bakola ekibiina bakiyita Kisoboka Country Music Association oba kibayita Kamawu, era ng'ekibiina kino kikulira omukulu gwe bayita Fred Sebatta president waakyo, ate nga patron waakyo bayita Matias Walukaga, ssaabawandiisi waakyo gwe bayita Kibijjigiri. Era nga abayimbi basoodde okuba ate nga olunaku lwa Monday basoodde okuba ate bakubye ebirayiro mu maaso ga Federation okuba ate nga bajja kuwulirizanga bya Federation byonna mu nsonga zonna. Omukulu EDDY KENZO ku lunaku olwa Monday yasobola okuba ate nga awa omukulu Fred Sebatta million nga 5 n'omukyala gwe bayita Harriet Sanyu basobola okuba ate nga zibayambako wano nno. Era EDDY KENZO yasobola okuba ate nga EDDY KENZO yasobola okuba ate nga abasuubiza nti budde bonna obulamu nga bukyaliwo agenda kutegekawo ekivulu abateremu omukono. Fred Sebatta Matendo live mu Serena Hotel budde bonna gwoba okiwulidde Federation egenda okuba ate nga ekikwasizaako. Fred Sebatta ne ttiimu ye n'abayimbi bonna bakadongokamu abali mu kiwayi kino nga bomanyi waliwo ekiwayi kye bayita Kamuta. Kati Kamuta nabo bakalonda omukulu gwe bayita DJ Kikofiira yazzeemu okufuna obwa president ate kati akulira kino ekiwayi kino kye bayita Kamawu. Bw'oba obazeebazeemu ku ebibiina bino Kamawu ne kye bayita Kamuta. Kamuta kye kisinga obuzito mu gavumenti era bo obuyambi bafuna bungi nnyo. Kati bano be basobola okuba ate nga beeyawula mu kibiina kiri olw'ensonga zibali bagamba nti Kikofiira abalyako ssente biki kati batandikidde mu Federation EDDY KENZO. Essuubi linaabaayo katusabe tulabe. Omukulu EDDY KENZO nga abakulu bano banjula enteekateeka yaabwe yasobodde okuba ate nga abeebaza olw'akadongokamu gwe bakubye n'ensonga ze basobodde okuba ate nga batuusa ku kadongokamu. Yagambye agenda kulwanira kadongokamu bafune oba oliawo ebyali byabatwalibwako. Yagambye bw'ati omukulembeze twatandisewo ng'abayimbi ffenna nebaza nnyo Mukama ku lwekyo era nebaza nnyo Mukama ku lw'olunaku luno kubanga otunuulira kadongokamu ye backbone ya music wa Uganda. Ye backbone ne bwaba muyimbi ki owa wano ne bwaba producer ki era balina ke baba mu kadongokamu bwe baba bagenda otukubira engoma zino zaffe ezitambula ennaku zino waliyo ekifaayo. Waba tajjayo kajjita ajja kujjayo besi ezitambula, waba tajjayo besi ajja kujjayo ekintu kyonna oba okitegera kulaba ti music wa Uganda ayimirirawo naddala avira ddala wano mu central wetusibuka ate ng'oluusi akyasinza okutalaaka buli kanyumero. So kadongokamu kwe tutandikira kuba mwe muva buli kintu kyonna n'engoma eŋŋanda naki oba okitegeera. Leero Mwami Sebatta yogedde ku bajjajja bantu abamu ne baseka naye nga takyayogedde kituufu. Tetusobola kwerabira bajjajjaffe obwesebe. Ye nteekateeka president wa Federation EDDY KENZO agamba nti kadongokamu ono message bw'oba oyagala kufuna oluyimba olw'amakulu owuliza ku nnyimba za kadongokamu message evaayo bulungi nnyo. Kadongokamu history kemulina kakato ye music oba country music ayitamu obubaka obutera okutuuka ku buli muntu wansi naddala wano mu Buganda ewaffe wetuyisa message ezigenda okukola mu buli mulimu mu mukwano mu nkulaakulana mu kubuula nsonga. N'olwekyo yayegera n'ayingiramu ebyobufuzi dda nnyo. Mpulira nti waliwo n'omukulembeze yamubaaningako n'agamba nti oyo aveewo kubanga abedda banyigirizibwa nga bayisa ebigambo mu buyimba. Okuva olwo kadongokamu najja ng'agenda anyigirizibwa mu ngeri emu oba endala n'aba muyimba. Kyova olaba bw'otunula olwaleero abamu ku bantu abasinze okubonaabonera mu ndongo eno era bayimbi ba kadongokamu so nga ate nebandibadde basinga okufunamu kubanga be balina beesi. Kitegedde EDDY KENZO ng'ayogera eri abayimbi bakadongokamu ab'ekiwayi ekyo bakiyita ekibiina bakiyita Kisoboka Country Music Association mu bumpimpi kye bayita Kamawu. KENZO agamba nti obwegassi buno abayimbi abakadongokamu we bajjidde mu Federation oba oliawo wajja kubaawo enjawulo. Era tuyinza kukola tutya okulaba nga tutugenda gye tulina okulaga wabula sigenda mu kinnya mu ebyo ebimu twalaba ng'obwegassi kyekikulu. However okwegatta kulimu challenges nyingi. Abo abalya ku mirimu gyaffe oba abadde batuteeka mu corners obw'enjawulo bo tebasobola kubeerawo bebeera mirembe ate ffe tulina obumu. So obumu buno bulwanyisibwa nnyo
ng'abantu bayita mitendera gino wammanga bayita mu bigambo okugamba nti mwami Sebatta oba Kenzo yayogedde bw'ati ng'ayogera ku ggulu abadde mukwano gwo n'omukyukira n'otandika okulwana naye so nga ate wandibadde okolagana naye tumalize ebbanga lyonna nga tuli mu bintu byakulwanagana omubbi bwadduka emyaka bwe gitambula abantu bwe bavuwala ye omubbi bagaggawala. EDDY KENZO president ategezezza nti bingi nnyo abayimbi bakadongokamu ebyababbibwako omuli ennyimba contracts ze bakola edda bagenda zitululamu ng'aba federation basobole okuba ate nga abayimbi baddizibwa obwannannyini ku nnyimba zaabwe. Bino bagamba nti babasayininga ennyimba zaabwe obulamu bwonna bino yugatuni biki byonna bagenda kuddamu bekkananye basobole okuba tebafuna ebituufu mu byo ne ssente bazifune mu butuufu. Okumakinga sure nti tukomewo ekitiibwa kya kadongokamu oba okitegeera nga kadongokamu tumwogerako nga tewali kuswala tewali kutiitiira wabula nga tumwogerako nga music era backbone wa music wa Uganda ngera tukyogera proudly mu misana tutu. Bwe tumala okukola ekyo ne tutandika okugamba obuzibu bwavaawa nze bwemmanyi music wa kadongokamu yenna yabbibwa abo abagamba nti bamugula abamu nga tewaliwo mirembe gya digito ate bwe ne batandika omulira mu digito ate ali mu contract abantu ne batandika okugibwako ennyimba zaabwe niziweebwa abantu abalala. Nawulirako maama abadde wano ng'ayimba n'amala ng'agamba nti waliwo abazzeemu ennyimba zange oba abazzeemu oluyimba luno naye ng'ate yeni yaluyimba okutandikira ddala simusanyufu ng'oluusi ayinza n'okuba tamanyi nabwe kyazze ekintu ekyo tekyansamusa. So tulina okuba nga tulwanira kadongokamu nga tuddayo buli contract yonna yali esayiningiddwa emyaka emikadde tuddemu tugyetegereze yali egamba ki era mu butubwa nga temwali digito nga mwalimu analogo na biki guno omulembe gwa digito tukoze tutya okulaba nti tujamendinga tusobole okugamba nti kale at least musheyalinge buli omu afuneko 50-50 nesi byakwata ati wa muntu n'omutwala oli yayimba ennyimba ze zigenda okuyamba abaana n'abazzukulu gwe naawe n'ogamba nti wagula mpaka lwolifa naye ng'ate emirembe zijja gikyuka otusoma contract temuli kigambo digito naye nga tolwaliro digito munsi. Kitegedde EDDY KENZO enteekateeka eyo omukulu Fred Sebatta pulezidenti w'ekibiina kino agamba nti essubi ddene nnyo olw'ensonga bingi nnyo mbadde mbiwulira ebibadde muliko n'abayimbi bakadongokamu abali mu kiwayi kino agamba oba oli awajja kubaawo enjawulo. byamabanja obiwulira byonna biri awo byatusiba akatu ate najja nendwala emyaka ndoozi ekibadde esatu ndamba kale byebyo ebitumalako eddembe kale naawe mu mbeera ezo atulina okuvaayo twogere ekituufu okusinga okubeera ebintu nebitunyigira awo era mbabuuziza waliwo kyembuuza nenamba konze mumbuulire y'abayimbi mu Uganda abafudde nga bali successful yene wono kale kankugambe bonna bwembuuliraayo muyimbi kigwafa yafa noga nti ono mubadde mwesimisa badde bulungi kati tulina okusala amagezi ne gavumenti erina okutuyamba tulabe engeri gye tuyinza okuva mu mbeera eno ati bulyako abatono nnyo anti atulera ekirala kyenjagala tumanye nti abayimbi senga nkuga nti abayimbi bameka abali obulungi gwe nompa abayimbi 3 ku 100 ate gwe nokirowooza waliwo twayinga tukyasoma nga batugamba approximately kati oba ogibala otye si 0 kale nno embeera eyo bwetegereri naye nga tumanyi nti kasita twe twakwataganye bannannyini-kyo kasita twakwataganye kigenda kutuyamba nnyo kubanga ti abayimbi nga bw'obalabye awo bonna abasinga balina obukugu be bannannyini kintu kwegamba bali prominent so si tebagwira kigwire bakibuddemu ekintu kati embeera lwaki tuwulira nti tugenda kuba nga tulina bwetugenda eddaala tugenda okulinya tubadde era tuva wano kati tuva wano enkya okuva enkya senga onoba